بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا محمد ابن عبد الله الصادق الأمين، الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أتندرزب الله سبحانه وتعالى wenyini matenda amalungi era amajjuvu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala wekisa ekingi asa okusaasira kwe n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuleetera n'atuleetera ekitangaala ky'obusiraamu ekyo ekitumanyisa Allah waffe subhanahu wa ta'ala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamala emyaka 10 Makka nga 13 Makka nga akoola bantu kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lw'omutegeera manya nti oteredde, ate batona mutegeera manya nti okyalina obuzibu bw'amaanyi nnyo okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Nsaba byongera n'emirembe bibeereko nabbi waffe oyo yatakabana kubanga tutegeeza Allah waffe yatutonda. Kubiriza omutima gwange n'ejammwe okubanga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, era nga okutya Allah kyekisimuluzo ky'okutereera kw'omutima gwo oba omutima gwange. Singa oba tulinaamu kutya Allah subhanahu wa ta'ala, kkirizagaana omutima gwo tegugenda kubeera mulungi, tegugenda kuba mulungi n'akatono paka nga okkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange abakkiriza, tukyali kuzimu ku nsonga Allah subhanahu wa ta'ala mwagenda okuyisiza emitima gyaffe okubanga gitukula, tazkiyatun nufus, emitima gyaffe okubanga gitukula gibeere mirungi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'abantu betuwangala nabo. Mu bimu ku bye twogera wano ebijja okutuyambako ng'emisingi, kubanga omusingi gwe gukola buli kimu kyonna. Oba ozimba kalina omusingi guli awo bwe gutyo ejja kugwa, oba emirandira bwegiba tegiriyo ku muti oba ku kibala kyonna ekisimbibwa mu ttaka nga tewali mirandira, toyagala ekibala ekyo oba omuti ogwo gugenda kugwa. Kati bwe tuba twagala okulongosa emitima gyaffe mu gimu ku misingi, twayogera omulundi oguwedde ku tawhid, kwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Omulundi guno tugenda kwogera ku kye bayita al-imaanu bil-qadaa'i wal-qadar, okukkiriza okugera kwa Allah n'okusalawo kwe. Ebigambo ebyo byombiri al-qadaa wal-qadar abamanyi babivunula bwe bati naga nti wahuma ilmu Allahi ta'ala bima takunu alayhi al-makhluqat fi al-mustaqbal. Yani al-qadar kwe kumanya kwa Allah, okwe kumanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah ikayamanyi biki ebinaabawo mu maaso, ebinaabawo mu future. Ebisigale byonna kuteebereza, simanyi bino biyinza okubaawo, simanyi ensi eyinza okukyuka, simanyi kiki, byonna kuteebereza, naye ng'amanyi ebyo byonna ye Allah subhanahu wa ta'ala, okumanya okwenkomeredde Allah yamanyi. Then al-qada, kyebayita al-qada ijadu Allahi ta'ala al-ashya hasba ilmihi wa iradatihi, kwe kutonda kwa Allah oba Allah okubanga yateekawo ebintu nti kino kigenda kubeerawo okusinziira ku kumanya kwe n'okwagala kwe. Owulidde nti Allah ayagala kino kibeerewo, owulidde, okusinziira ku kumanya kwe ye kwamanyi. Omuntu n'afiirwa omuntu, Allah ng'amanyi lwaki afudde mu biseera ebyo. N'ofiirwa omuntu nga yabadde alabirira amaka, yabadde akulabirira, yalabirira abaana, yabadde alabirira famire, Mungu n'amutwala. Fahadha qadaa'u Allah, okwo kusalawo kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwagala kwe okusinziira ku kumanya kwe ye kwalina subhanahu wa ta'ala. Era ebintu bino byombiriri bitawaanya nnyo emitima gyaffe, abantu ne tuva mu busiraamu mu ngeri gye tamanyi. Omuntu n'afuna ekintu kyonna Mungu kyeyamugerera omutuukako nti kimusanyusa, n'atandika okwebuuza, lwaki nze Allah gwagerera bw'ati, ng'abalala bali bulungi, lwaki nze ndi bubi, nga kino bali nga tebakifuna, lwaki nze nkifuna?
oba oyagala omutima gwo gutereere gubeere mulungi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala agusiime, olina okubeera ng'okkiriza bilqadari walqada, okugera kwa Allah n'okusalawo kwe, kubanga byonna ebibaawo Allah subhanahu wa ta'ala abibeezaawo biilmihi, kumanya kwe, wa iradatihi, na kwagala kwe. Ate era jjukira nti ensi eno mwoli si yiyo, ensi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Olidde yaf'alu ma yasha, akola kyonna kyakoze kyaba yagadde. Omuntu ayinza okubaawo, oba katugeze ekyokulabirako nti musajja mugagga ng'alina ssente, alina billions and billions of shilling oba dollars oba whatever, olidde naafa n'abireka, nga gwe anoonya olukumi olwaleero oba ebbiri ez'akameeza, ate gwe n'osigalawo mu buzibu, mu bulumi obutagambika, ng'onoonya ekyemisana tekirabika, onoonya ekyeggulo tekirabika, sukulu za fiizi z'abaana tezirabika, kyokka oli owa billions naafa, gwanoonya olukumi n'osigalawo. Munnange nno kkiriza, oyagala omutima gwo guwummule gutebenkere, kkiriza nti qaddara Allah wa ma shaa fa'al, ekyo Allah kyasazeewo, ekyo kyeyagera era kyayagala kye kibeera. Idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, bw'aba alina kyasazeewo kibeere, olw'okumanya kwe, olw'okwagala kwe, agamba bugambi nti beera, era ne kibeera. Kaali nno ba ahlu sunna wal jamaa, ahlu sunna kitegeeza abagoberera enkola ya Qur'ani ne sunna za Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal jamaa yani kitegeeza abeegattira ku Qur'ani ne sunna, bayita ba ahlu sunna wal jamaa. Yu'minuuna bil qadari khayrihi wa sharrihi, beekyenkizo kye balina bakkiriza ebirungi n'ebibi ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byageze. So nga ate ebibi bino abamanyi batugamba nti ekibi tetukigamba Allah subhanahu wa ta'ala, wabula tugamba nti kibi okusinziira mu ndaba yaffe, mu ntegeera yaffe, naye ng'emabega waakyo Allah subhanahu wa ta'ala alina ebigendererwa ate ebijja okuba ebirungi eri gwe gwageredde ekyo ekibi kyolabye ng'ekibi, nga bwe tujja obbiraba mu maaso wano. Aba ahlu sunna wal jamaa mu kukkiriza okugera kwa Allah okulungi n'okubi balimu daraja bbiri, balimu amadaala abiri. Eddaala erisooka bakkiriza nti anna Allaha alimun bikulli ma ya'maluhu al-khalq bi'ilmihi al-qadim al-azali al-qadim, wa alimun bijami'i ahwalihim min at-ta'ati wal-ma'asi wal-arzaqi wal-ajal, thumma kutiba fi al-lawhi maqadir al-khalq. Bakkiriza nti nno buli kyonna kyonna, bakkiriza nti Allah amanyi buli kyonna abantu kye bakola, buli kyonna kyokola Allah subhanahu wa ta'ala akimanyi era akiraba, n'okumanya kw'okwedda. Olidde yamanya nga tannaba kukola kintu ekyo nti kigenda kubaawo, n'amanya nti kijja kubaawo, n'amanya nti ono ajja kwonoona nga okwonoona okwo tekunnaba kubaawo, yani azaliyun al-qadim al-azali. N'amanya ajja okwonoona, n'amanya ajja okuba omugonvu, n'amanya oni anaafa ddi, ono anaazaalibwa ddi, kwegamba buli kimu kyonna Mungu subhanahu wa ta'ala kiyagera, n'abanga yakiwateeka ku lawhul mahfuz, olubaawo olwo oluyitibwa al-lawhul mahfuz, olukuumibwako ebyama bya Allah subhanahu wa ta'ala, nga tewali amanyi biriko okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Ku nsonga eyo omuntu agala okukkiriza okugera kwa Allah okutuufu, oleme kubaamu na shakka yonna, na kutawaanyizibwa kino simanyi bandoga, simanyi nze lwaki nze, simanyi biki. Kkiriza kino nti fama asaaba almar'u lam yakun liyukhti'ahu, buli kyonna kyonna ekituuka ku muntu tekisobola kumusibwa, ate kinaamusibwa ddi nga tekimaze olwedde omutuukako. Wama akhta'ahu lam yakun liyusibahu, ate ekyo ekiba kimuyiseeko era teyandibadde wa kukifuna. Ni bw'okola otya
baganda bange bakkiriza wamu ne bannyinaze tukkirizenga nti ebyo byonna Mungu bye yatugerera bye byokka ebigenda otutuukako by'ataatugerera ni bwe tunaakola tutya tekisoboka ate ani anaabikuteekako nga Allah tayagala nyini nsi nyini nsi nyini buyinza nyini maanyi ye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba subhanahu wa ta'ala suratul Hadid alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-samaa'i wal ard inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Abange tomanyi nti Mungu amanyi buli kyonna ekiri mu ggulu n'ekiri mu nsi byonna yabiwandiika dda Allah subhanahu wa ta'ala ate ekyo nno munnange kyangu nnyo ku Allah subhanahu wa ta'ala. Gwayagala okutereeza omwoyo gwo gukwase Allah mu ebyo byonna ebikugwako muno mu nsi era ojja kukaayana okaayane omalirize nga nofunye kituufu paka ng'oguziza ku nnyini gwo Allah subhanahu wa ta'ala. Amagezi genkuwa nde kiba kikutuuseeko immediately kwegamba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Abantu abamu oluusi n'ekigambo ekyo tukimanyi owulidde kiriza ogambe nti inna lillahi ay nahnu lillahi ibad n'oku nsi tuliko kulwa Allah ng'abaddu nga slave. Owulidde omuntu ng'alina mukama we si yasalawo mukama we yamusalirawo. Bw'abanga yasalawo nti ogenda kuba mugagga kiriza mu mutima gwo nti kyekirungi kivudde wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'aba yasalawo nti ogenda kuba mwavu tusaba Allah butukingirize kiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala era yekka asobola okubeera ng'akujja mu mbeera ey'obwavu era alina hikima lwaki akukuumidde mu bwavu. Maybe wandibadde arrogant wandibadde toyogerwako abantu bonna ng'obalaba kyamuli ng'obalaba nga bisaati owulidde naga nti ono okukuuma obukkiriza bw'alinamu obutontono kamukuumire mu bwavu. Ile hikima ye Allah subhanahu wa ta'ala gy'amanyi. Nolwekyo baganda bange abakkiriza mukkirizenga nti Allah amanyi buli kyonna ekiri mu nsi muno omutima gwo gujja kutereera. Buli kyolaba kitambula owulidde buli kyolaba kitambula ekyekulula ekikola kitya ekiyagala ekiri mu bulwadde ekirifudde ekikkiriza ekikaafuwadde byonna Mungu abimanyi subhanahu wa ta'ala. Naye teyatuleka ttayo wabula yatuwa amagezi okutegeera wahadainahu najdain owulidde ne tumuluŋŋamiza amakubo abiri ne tumwoga nti nekkubo lya buluŋŋamu no lya bubuze kubanga mulimu abantu abeekwasa obubuze nagati ate oba Mungu yagera nti mbule. Bw'abanga yagera nti obula ate tomanyi biri ku lawhil mahfuz naawe oteeba buteebi owulidde yakutumira ababaka bakole ki yasindika ebitabo bikole ki bakujjukiza ekiro n'emisana ebyo bikugasa ki kati olina okubanga okozesa amagezi go. Ye aya neeri Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu surati ad-duha suratu shams nagamba subhanahu wa ta'ala nti qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beesiimye abo abanaatukuza emyoyo gyabwe owulidde ate era bafaafaaganiddwa abo abanaadibaga emyoyo gyabwe. Bali nga bagoberedde ebyo Allah bye yagamba bano nga baawukanye ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yagaana. Ffenna tewali talina magezi gategeera kirungi kubanga Allah mu mutima gwaffe yagamba fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yawa omwoyo gwaffe emitima gyaffe gye twogerako okubanga gutegeera nti kino kyenkoze kibi era n'agiwa okubanga gitegeera nti kino kyenkoze kirungi. Idhan kiva eri gwe omuntu okutegeera ebintu ebyo mbiriri n'okubeera ng'obyawula. Aya endala era mu suratu al-Hadid aga nti ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Allah subhanahu wa ta'ala tewali mutawaana gutuuka ku muntu tewali buzibu butuuka ku muntu owulidde mu nsi oba ku muntu gwe nga gwe onoofuna obuzibu okujjaho nga kyawandiikibwa mu kitabo nti ekyo ogenda kifuna tekigenda kusuba owulidde nga tekinnaba nakutuukako eri gyekiri. Ekyo nno kyangu nnyo ku Allah subhanahu wa ta'ala.
نمو حديث يمو نبي صلى الله عليه وسلم لا يغير القدر إلا الدعاء تewali kisobola kukyusa kugera kwa Allah okujjako era okusaba Allah. Kati bwe kibanga kyekyo, bw'obanga otya ebibi okutuukako, otya obwavu okutuukako, otya emitawaana gyonna okutuukako, saba Allah abeere nga agikukingiriza. Ye sura yaffe gye tutera okuvvuunula suratul falaq, qul a'udhu birabbil falaqi min sharri ma khalaq. Ay Allah nkingirize ebibi byewakola, byewatonda, byewakola nga bibi binkingirize. Allahumma inni as'aluka min alkhayri kullihi ajilihi wa ajilihi. Ay Allah mpe ebirungi ebijja amangu n'ebijja empola empola, owulidde. Wa a'udhu bika min asharri kullihi, saba Allah nkingirize ebibi ajilihi wa ajilihi, ebijja amangu oba ebijja nga wayisewo akaseera, owulidde. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, byemmanyi nibye simanyi. Kati saba Allah abeere nga akutaasa ebyo ebyandibadde bikutuukako mpola mpola. Nolwekyo okukkiriza kw'aba ahlu sunna wal jamaa okusooka bakkiriza nti Allah amanyi byonna ebiri mu ggulu, ebinaabaawo, ebirungi, ebibi, byonna bimanyi era byawandiikibwa mu lubaawo olwo oluyitibwa al-mahfuz, al-lawh al-mahfuz. Kkiriza bw'otyo muganda wange, omutima gwo gujja kutebenkera. Naye buli onaakomplaininga, n'olaajana, n'oyogera kino na kiri, tewali na kimu kigenda kukiwukako, era tewali na kimu kigenda kukyusibwa. Gwe kozesa obwongo bwo, omungu bwe yakuwa, obulage Allah n'okumusaba akuwonya ebyo ebibi ebyandibadde bikutuukako biidhnihi ta'ala, kubanga Allah ekyo kyangu nnyo ku ye okubeera nga abikyusa n'akuwamu ebirungi. Enzikiriza endala mu qada wal qadar ey'aba ahlu sunna wal jamaa bagamba nti okugera kwa Allah n'okusalawo kwe fahiya mashi'atu llahi annafidha wa qudratihi shamila, kwe kwagala kwa Allah okulina okubaawo. Wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Temusobola gwe bimeka by'otaddemu sente ng'oyagala bibeerewo ne bitabaawo, bimeka by'opulaanize n'osula ng'otunula ne bitabaawo. Lwaki? Kubanga Allah atugambye nti wama tashauna, temusobola kwagala kintu kyonna kubaawo oba butabaawo illa an yasha Allahu rabbul alamin, okujjaho nga Allah omulezi w'ebitonde asazeewo kibeere. Amagezi genkuwa obuteerumya mutwe, gwe saba busabye Allah subhanahu wa ta'ala. Musabe omugane nti ya Allah njagala amaka naye sirina kino sirina kiri, nkusaba onsobozese mbeere nga mbifuna. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukolera enteekateeka. Naye bw'onaaga nti it is your intellect, lwakuba oli mugezi nnyo, lwakuba oyiiya nnyo, famire yaffe ffe tuli bakozi, ebyo tebirina tebiyamba, tebigasa. Kubanga eno ensi yudabbiru al-amr كل يوم هو في شأن. اليوم بواتي الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبون فبأي آلاء ربكما تكذبان. بواتي مني بسبيان جناب يا الله. نولتو أخي الحبيب أختي الحبيبة يكا الله ولد أقام أن تجنو تبيري يا يقلع محديث القدسي. الله قام سبحانه وتعالى عبدي يريد وأنا أريد, omuddu wange alina byayagala nange nina byenjagala, wala yakunu illa ma urid, tewali kisobola kubeerawo okujjako ekyo kyenjagala. Khalas, kati tukubira ala Allah, wewe eri Allah subhanahu wa ta'ala oga nti bw'abanga yoyo alina amaanyi ago, siina wenyinza kujja maanyi malala watali awe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeyekka gwe nina okubeerako, yeyekka gwe nina okusaba, yeyekka gwe nina okwesigamira. Khalas, omutima gwo nga guwummula. Bw'otaakikole omutima tegujja kusigala nga qasiya, nga mukakanyavu, nga mugumu, kubanga ogujje kwoyo agusobola, kwoyo asobola okugugonza ye Allah subhanahu wa ta'ala. Era kyo kitegeeza nti wahuwa wa qudratuhu shamila, n'obusobozi bwe obubuna, obusobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala bubuna. Olidde tewali asobola Allah, tewali asobola mu challenginga, tewali asobola mulwanyisa,
tewali asobola kukyusa kyasazeewo, wallahi tewali. Kati bwe kibanga bwe kityo, nze naawe emitima gyaffe kugonda ne tugiza ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala, kwe kubanga tumukkiririzaamu n'okulaga amaanyi ge. wahuwa al-imaanu bi anna ma shaa Allahu kaana, n'okukkiriza nti Allah kyayagala kyekibeera, wama lam yasha lam yakun, kyaba tayagadde wallahi tekisobola kubeera. wala yakunu fi mulkihi illa ma yurid, obufuzi bwa Allah tewali kisobola kubeeramu okujjako ekyo kyayagala. Ate ffenna tukkiriza bannange nti nno lahu mulku samawati wal ard, lahu mulku samawati wal ard, Allah yalina obufuzi bw'eggulu n'ensi. Bwe kiba nno nga bwe kityo, kati gwe osobola okubanga weetaayiza mu bufuzi bw'omuntu yenna n'olagira n'ogaana ng'obufuzi si bubwo? Osobola? Tekisoboka. Olid. Kati bwe kibanga bwe kityo, amaanyi gonna gazza eri oyo Allah subhanahu wa ta'ala al-alim al-qadir alladhi yaf'alu ma yurid, fa'alun lima yurid, akola kyayagala. Oyo gw'obozza omutima gwo gyali, era ajja kubanga kukolera buli kimu kyonna. Wa illa ogenda kubanga ofuna kye bayita al-qalq, okutya, al-fazza, okutyera, okukankana. Olidde ad-dajir, obeere nga tolina mirembe, obeere awo nga toweetegeera buli kimu kyokola gw'olaba oweebuuza walya ki, nga tolina kyewalya, naye ng'obulwadde buliwa? Obulamu bwo, ensonga zo tozikwasizza Allah subhanahu wa ta'ala, oyo azirinako obuyinza. Tumusaba Allah jalla jalaaluhu atuwe amaanyi, amagezi, omutima ogufumiitiriza, ogutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala ye yalina obuyinza buli ku kimu kyonna. Kakube kufa, bannange tewali muntu asobola kufa okujja nga Allah asazeewo. Allah agamba jalla jalaaluhu, wama kana li nafsin an tamuuta illa biidhni llah kitaban muajjala, tewali mwoyo gwonna gusobola kuva mu bulamu bwansi muno okujjako nga Allah asazeewo. Ekyo nno kyawandiikibwa, Allah subhanahu wa ta'ala yakiwandiikibwa mu kitabo muajjalan, edda nga tetunaba na kutondebwa, nga tukyali ku mugongo gwa kitaffe Adamu alayhi salatu wassalam, n'alagira ekkalaamu n'aga nti oyo ajja kuwangala budde bwe buti, ono ajja kulya bw'ati, byonna ne biggwa nga tunaba na kujja kuno ku nsi. Bwe kibanga bwe kityo, obuyinza bwonna bukwase Allah subhanahu wa ta'ala. Waliwo omukwano gwange omuyanyumiza ekyafaayo ku mulembe gw'Obote. Abasajja babiri baabakuba amasasi, omu baamukuba kugulu n'afiirawo, omulala ne bamukuba omutwe, essasi baali kuba mu mutwe, aye n'asigala nga mulamu. Ekya damage gye yafuna effect ku maaso nga tegalaba buki, tegalaba. Naye amagezi go gakugamba ki? Gagamba nti ono ow'okugulu yandiramuse, ono ow'omutwe yandibadde afa, kubanga omutwe guli more sensitive than a leg. Guli sensitive nnyo okusinga kiki? Okugulu. Naye olw'okuba waliwo atambuza ensonga z'ebyo byonna, Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo nti ono ow'omutwe alamuke, ow'okugulu abeerewo. Okwo nno kwe kutegeera okutuufu, n'otegeera nti Allah kyaba ayagadde kyekibeerawo. wama tashaa'uuna illa an yashaa Allahu rabbul alamin, temusobola kubaako ne kyemwagala kibeerewo okujjaho nga Allah asazeewo n'ayagala ne kiba, era ekyo kyayagadde kyekirina okuba. N'atugamba jalla jalaaluhu mu aya endala, wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bikhairin fahuwa ala kulli shay'in qadir wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakimu alkhabir. Singa oba ofunye omutawaana gwampuliriza, oba nze Allah nantuusaako omutawaana gwonna, fala kashifa lahu illa hu, tewali asobola kugunzijjako okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Ate bwe wabaawo ekirungi kyabantuusizzaako, abalabe bange bonna ne beekuŋŋaanya, ensi yonna neekuŋŋaanya nti omusajja oyo tetumwagala, wallahi omusajja oyo yatutama, omusajja oyo. Wawulidde? Allah subhanahu wa ta'ala nga akuwadde ekirungi, tewali asobola kukikujjako, tewali.
kubanga Allah ayina obuyinza buli kintu kyonna. Era ye mukasi wakati w'abaddu be, n'akukakanaga nti kati kwebaka, n'akakanaga nti kati kuzuukuka, n'akakanaga nti kati kufa, n'akukakanaga nti kino, buli kyonna Allah subhanahu wa ta'ala al-Qahhar n'akaka kibeerewo, n'akaka embeera ebeerewo. Bannange, buli agala okutereeza omutima gwe, man yuridu an yuzakkiya nafsahu olidde falyastaslim biqadari llahi wa qada'ihi, kiriza okugera kwa Allah n'okusalawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ojja kuwangala ng'olina omutima mulungi. Wa fil hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam atugamba hadithi emu, wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrihi. Mpajiza obukkiriza mu hadithi ya Jibril fena gye tumanye empanvu, aga nti kuba nti okkiriza okugera kwa Allah okulungi n'okubi. Baganda bange abakkiriza, katutunuleko katono ku mbeera z'abasalafu abaatusooka beeyisanga batya n'abaana baabwe. Banne kino nkibagamba, saba Allah nsaasire nammwe abasaasire, nti bw'oba olina ky'otegedde mu busiraamu nga kirungi, kinyumizeeko abaana bo, kitegeeze abaana bo, kitegeeze ku mukyala. Awulidde? Nammwe abakyala mukkirize, nammwe abaana mukkirize. Singa waliwo ebintu bibagamba, temulowoleza mu ssente zokka. Nolaba kitaawo ng'omulabamu ssente, ng'omulabamu ekikutta obudde kinaatera obbuta. Mulabe mukko n'ebirungi ebiraga nti ono taata mulungi, andaga edduniya, nantwala ku ssomero n'ensoma, andaga edduniya nengenda n'ensuubula, andaga abantu mikwano gye, mikwano emirungi, nantwala mu ddarasa n'ensoma. Awulidde? Era taata oyo mutwalemu ka element akaga nti anjagaliza akhira ennungi, enkomerero ennungi. Nawe omwami ky'oba okola, nawe omukyala ky'oba okola ku baana bo ne ku mwami wo. Allah atugamba nti am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'il wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Yaqub yanatera okuva mu nsi muno n'akuŋŋaanya abaana be, n'abagamba nti ma ta'buduna min ba'di, mugenda kusinza ki nga nvudde mu nsi muno? Ne bamugamba nti na'budu ilahak, tugenda kusinza katonda oyo gw'obadde osinza, Allah subhanahu wa ta'ala, n'oyo katonda waani? Wa kitaawo Ibrahim, Ismail ne Ishaaka, nga katonda ali omu, tetugenda kusinza birala byonna. Wali okikozeeko ku baana bo, wali okikozeeko ku mukyala wo, wali okikozeeko ku b'eŋŋanda. Olidde? Kubanga ebyo bigenda okubasinkanya yawma al-qiyama, musinkane nga mwegattidde ku kigambo kimu ekya la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Bagamba abaana nti bannange, ekibayiseeko temwandibadde bakifuna, ekibatuuseeko temwandibadde bakisuba, kino kyabadde kyabatuukako kubanga Allah yakiwandiika. Abasalafu abaatusooka bwe baabuuliranga abaana baabwe. أثر وينه ذكو عطاء ابن أبي رباح قال سألت الوليد بن عبادة بن الصامت كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت. عطاء ابن رباح قام نتنبوز الوليد ابن عبادة ابن الصامت نمبوز نمقانتي واي تاتو يدانا تروكفا يقول أمير كولاتي. قال ناقام جعل يقول ينغام يا بني اتق الله. Allahu akbar. Mwana wange tya Allah yakutonda, wa'lamu annaka lan tattaqiya Allah, okimanye nti ebbanga ly'onaamala ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala, walan tablugha al-ilma hatta ta'buda Allah wahdahu. Toyina ddala ly'ogenda kutuukako lya kumanya kutuufu, okumanya okutuufu paka nga osinzizza Allah subhanahu wa ta'ala, wa tu'mina bil qadari, nobanga okkiriza okugera kwa Allah, khayrihi wa sharrihi, okulungi n'okubi, okulungi n'okubi, nokkiriza nti Allah yakigera kino, Allah yakigera, yasalawo, nostaslama, nogamba alhamdulillah qaddara Allah wa ma sha'a fa'al. Kino Allah kiyagera era kyayagala kyakola, fa'alun lima yurid. Qultu, ono atakyava agamba nti
Ubadah bin Sabit kyava gamba nti ya abati taata kaifa li an umina bilqadari khairihi wa sharrihi, nakkiriza nti okugera kwa Allah okulungi n'okubi. Qaala, namugamba ta'lamu anna ma aswabaka, kwe kumanya nti kyonna ekiba kikutuuseeko, lam yakun liyukhti'aka, tekyandibadde kyakusuba, wama akhtaaka, ate kyonna kyonna ekiba kikusubye, lam yakun liyusibaka, tekyabadde kyakutuukako. fa in mitta ala ghairi hadha dakhalta an-nar, bw'onaafiira ku nzikiriza endala etali eyo ogenda kuyingira omuliro. Wasiya jamila jidda, kiramu kirungi nnyo. Neffe betubalamira biki? Buli omu amanyi kyalamira abaana be. Omuntu aluuka n'okufanaga nti nfa baana bange, naye wa muganda wange gundi temugendangayo, nfa baana bange gundi tabagiranga bwati, gundi takolanga bwati, naye nga byakutula olusi Luganda, nga byakutula nkolagana, wahakadha. Mugambe oba bagambe abaana bo ebigambo ebirungi nga bino, ove mu nsi muno nga naawe omanyi nti andese abantu abakkiriza abanansabira nga nteerebbwa mu kabuli. Naam, ekyo nga kiwedde, ma hiya alhikma min qadari llahi khairihi wa sharrihi, kigendererwa ki ekiri mu kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala okulungi n'okubi? Ekigendererwa ekisooka, al-ibtilaa'u wal-ikhtibar wa gharsu al-iman fi qulubi al-mu'minin wa ziyadatu darajatihim wa thawabihim idha sabaru. Munnange nno Allah okugezesa, olidde n'ofuna emitawaana, omwana afudde, omukyala mulwadde, ezaffiizi zibuze, simanyi ate renti, ate simanyi biruzi, ebizibu ne bijja nga bijja, sooka okkirize nti okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye kulina ekigendererwa, kulina hikma, kulina wisdom behind. Wisdom esooka mu kugezesa, ekisooka gharsul iman. Mungu akugezesa abenenga ateeka obukkiriza mu mutima gwo, gwe ng'omukkiriza, n'okwongera ku ddaala lyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, n'okwongera empeera bw'onaaba ogumiikiriza. Kubanga ebyo byonna by'ofuna mu nsi, ma asaba min mu'minin min wasabin wala nasabin wa hatta shawka, olidde okujja nga yukaffiru Allahu anka sayyi'at dhunub, Mungu akusangulako mazambi. Oba liggwa lyerikufumise, imagine eriggwa erisembayo, imagine okukoowa kwonokoowa nga banange nga I'm so tired nga nkooye, olidde n'okoowa obadde mulimu gwa halali onoonya bisente ziganya ate okooye. Ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabigera, bw'onaagumiikiriza agenda bikuwaamu empeera, agenda kusasulamu. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala aba ayagala kukugezesa n'obukkiriza bweyongere, oyongere n'okukakasa okugera kwe, amaanyi ge, obusobozi bwe bw'alina fi samawati wal ardi, mu ggulu ne mu nsi. Ekiwona kisembeza, manya nti eddaala lyo lisituse. Tolaba bannabbi ba Allah be baali basinga emitawaana, naye gwe ng'olaba bandibadde n'emitawaana, kubanga hum muballighu risalati rabbihim, be baleeta obubaka bwa Allah. Mungu yandibadde abo tebabonaabona, yandibadde abakuuma nnyo, yandibadde abawa emirembe, bandibadde bawangala nga kings, bakabaka, naye be baasinga okuba n'emitawaana. Abamu baasalanga basale, abamu battanga batte, olidde babanu Israil كانوا يقتلون النبيين بغير الحق كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق وقتلهم الأنبياء بغير الحق. بابا التنغبسي يحيى عليه الصلاة والسلام بام سلام شمين أيوب عليه الصلاة والسلام نارواني مياكا كمنا منانا على القول الصحيح تقام يجتوف من بين أقوال العلماء ومن بايو مياكا مينجي جيالوانا نيشو تشيري الوسط kumyaka 18, olidde nga mulwadde. Ezo zonna ibtilaat Mungu yageera nti agenda kulwala, olidde. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bamukuba n'emimwa ne gijjula omusaayi, amannya agamu ne gavaamu, olidde. Lwaki Allah asitula amadaala gaabwe? Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala abongera empeera
olw'okugumiikiriza singa banaaba bagumiikiriza. Allah agamba jalla jalaaluhu wanabluukum bisharri walkhayri fitna wa ilayna turja'un, tujjanga kubagezesa n'ebirungi n'ebibi nga temwerabidde nti gye tuli eri obuddiro bwammwe. N'olwekyo gumiikirizanga Mungu asobole okuba nga asula eddaala lyo. Ekyo nno tekijjaawo kubeera nti okola oba oteekawo lay strategies, okay? Oba oteekawo embeera esobola okuba nga ekujja mu mbeera eyo gy'olimu etakusanyusa. Oba ya bwavu, gezaawo okunoonya kasente. Oba ya bulwadde, noonya abasawo we bali. Noonya eddagala ettuufu. Oba oliawo Allah n'alikutuusaako biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Ekigambo ekyokubiri, wisdom eri mu kugera kwa Allah okulungi n'okubi, at-tarbiya wat-ta'dib wal-jazaa al-mu'ajjal likay yatuuba al-insaanu ila ar-rashaad wa yarji'a an khati'atihi. Kwe kubeera nti Allah akuleetera ebizibu, ebiseera ebisinga ebizibu, naye ng'alera mutima gwo guno, olidde, nakugugunjula, nakuguwa mpeera ez'amangu, gusobole okuba nga gwenenya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, guve ku bibi bye gukola gudde ku birungi ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Mutunuulire emitawaana oluusi egisinga, fabima kasabat aydikum ma asaba min musibatin wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Ebiseera ebisinga emisiiba egitutuukako gisinziira ku mazambi gaffe ge tukola. Allah ate naaba nga abikkiridde bingi. Kati buli wakuleetera omutawaana omusiiba gw'otayagala, ojja kukyesanga nti Allah agezesa mutima gwo, oba oliawo ne gudda gyali ne gwenenya nga naye mutuufu ekinzibisa kiki? Ekituufu ekinyenzesa kiki? Lwaki nnimba? Lwaki nzita? Lwaki nkola ebikyamu? Lwaki nnywa omwenge? Lwaki nkola haramu yenna omuntu gwakola? Mungu n'aleeta akugezese alabe oba osobola okudda gyali. Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atugamba nti wama asabakum min musiba fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Omusiba gyonna gye mufuna is because of you, era byakweka bingi. Kale bw'obanga ofunye omutawaana nga tonaba kwebuuza gwani, olwaki gwe, lwaki abalala bo tebabifuna, lwaki famire yange yeri bweti ni bweti, sooka weebuuze amazambi g'okoze nga tonaba kwenenya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. Anasi atugamba nti Nabi sallama yagamba nti Allah gw'aba ayagalizza obulungi amwanguyiriza ekibonerezo kuno ku duniya, n'akuwa ekibonerezo kino ku duniya n'okifuna n'obonaabona nnyo. Abantu bane bakusekerera, omusajja oba yali akiina alwala tawona, abaana be batasoma, oba omusajja yalwaki nga tolina kyoba walya era tolina kyoba wakola Allah subhanahu wa ta'ala, wabula akubonereza kuno ku duniya akukamulemu ag'amazambi g'ogwamu g'okyaganye okwenenya. Wa idha arada bi'abdihi sharra, ate bw'aba alina omuddu gw'ayagaliza ekibi, amsaka anhu bidhanbihi hatta yuwafi bihi yawma alqiyama, akuleka n'otiba n'otambulira ku mazambi go nga bw'oyagala, then yawma alqiyama min almuhdarin, n'obeera mu abo abagenda okusembezebwa mu bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah abeere nga atukingiriza era nga atuwonya. Mu bufunze hikima ya Allah subhanahu wa ta'ala mu kugera ku okulungi n'okubi ziri hikima bbiri enkulu: kulera mutima gwo guno na kugugunjula guve ku bikyamu. Then ekyokubiri, kusitula mu madaala empeera zeeyongere n'obukkiriza bweyongere olw'emitawaana egyo gy'oyitamu, egyo Allah ajja kugerera. Naam, thamaratul iman bil qada'i wal qadar, ebibala ebiri mu kukkiriza okusalawo kwa Allah n'okugera kwe: takhfifu aljaza 'inda almusiba wa 'adam at-takabbur 'inda takathur an-ni'am wa tawlid as-sakina wa at-tam'anina. Ebibala ebiva mu kukkiriza okugera kwa Allah n'okusalawo kwe, naam,
kikendeeza ku kutya fear. Okutyako kujja kukendeera omanyi nti kino ekintuuseeko Mungu alina ensonga lwaki. Kati okutya kukendeera n'otatya nnyo kubanga otegedde oyeyagera. Otegedde oyeyagera asobolera okukujja mu musiiba ogwo. Oyeyagera Allah subhanahu wa ta'ala era yogwosinza n'otegeera nti oyo Allah yoyo. Ate era n'omanya nti bw'oba oli mu kyengera khayirihi ekirungi n'oteekuluntaza olidde n'otazimba tali ffe tukola nnyo ffe tutooza nnyo ffe ohakadha olidde watawulidu sakina wa tamanina ekyo ne kivaamu obutebenkevu olidde n'obutaba na wasiwasi oba tranquility n'oba ng'oli mutebenkevu olw'embeera eyo gy'olimu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ma asaba min musibatin omusiba gonna ogubatuuseeko olidde ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها كي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. omusiba gwonna gwe mba mufunye oba ekinyonyi kye mba mufunye olidde mubeerenga mukakasa nti Allah yaleese ayina hikima ayina ekigendererwa ate n'ebirungi by'abaakuwadde era okakase nti biva wani wa Allah subhanahu wa ta'ala oleme kuba arrogant oleme kuba yeekuza ola ffe tukola nnyo ffe tulina amagezi ffe tuyiiya ffe tukola kino okakase nti kullu dhalika kusalawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ekirungi n'ekibi kivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebigendererwa ye byamanyi. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu agamba ngayogera ku qadar mu birungi ebiri mu kukkiriza kugera kwa Allah naga nti la an a'udda ala jamratin أو أقبض عليها حتى تبرد في يدي أحب إلي أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. abasajja bano bategeera ebigambo nabbi bye yabaleetera. Ibn Mas'ud agamba nti okuba nti nkomba eryanda n'endikombako oba n'endikwata mu mukono gwange paka lwe linaawola kye kisinga okuba nga kirungi kyagalwa gye ndi okusinga okuba nti njogera ekigambo oluvannyuma lw'okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ekigamba nti singa lailtahu lam yakun singa tekyabaddewo singa kino tekyantuuseeko nandibadde bwe singa kino tekyantuuseeko awo oba olwanyisiza Allah subhanahu wa ta'ala ate nga tomalaako kubanga oludde kyamaze dde okubeerawo. Idhan olwanyisa bitaliiwo. Ekigambo ekyokubiri mu bibala ebiri mu kukkiriza okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala gharusu shajaa'atu fi nafsi al-insaniya okuba nti ofuna obuzira mu mutima gwo n'oguma nga bwe twagumanga twakolanga basomesa baatuwanga ebyokubala okubala mathematics yabanga muzibu nnyo n'omanya nti mu butuufu bampadde namba 10 n'engenda kutuukako 5 zine 5 ngenda kufuna kibooko era omusomesa bwe yatuukanga n'okimanya bulungi n'owetegekana bulungi nnyo oga natuuseeko 5 zine 5 endala za kibooko weyala ne wansi nga tanana kuga nti lie down. Lwaki? Kubanga omanyi nti ekyo kirina okutuukako. Kale naawe bw'omukkiriza bw'onaaba omanyi nti Allah nyini nsi eno yagera okufa yagera obwavu yagera obugagga yagera embeera yonna ennungi n'embi buli kyonna ekinaaba kikutuuseeko mu mbeera ezebbiri ennungi n'embi ojja kubanga muzira you'll be a hero ojja kuguma ogambe inna lillahi ibad fe wetuli kuno ku nsi ng'abaddu ba Allah wa inna ilayhi raji'un era gyali wetugenda okubanga tuddizibwa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba qul lan yusibana mugamba gambe gwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tewali kigenda kututuukako illa ma kataba Allahu lana okujjako Allah kye yatuwandikako huwa maulana ye mulezi waffe ye mbeezi waffe wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun abakkiriza mwesigamirenga Allah bwe mba mukwasa ensonga zammwe. Nolwekyo akhi alhabib ukhti alhabiba beera muzira mu kiseera ky'emitawaana beera muzira mu kiseera ky'ebirungi
omanye nti byonna bivudde wa Allah subhanahu wa ta'ala. Era omanye anna rizqa, provisions zolina, riziki gyolina, wal hayata n'obulamu, wal maut okufa, kulluha biyadi llahi ta'ala wahdahu, byonna biri mikono gya Allah subhanahu wa ta'ala. Era omanye nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yagamba, inna ruha alqudusi nafatha fi raw'i أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إيرو chimanye wangalango chimanye nibona akoro otya nti togenda kufa, togenda tukibwako kufa paka nga riziki yeweddeyo emala kuggwayo. Kahati gwe byogamba nti njagala nyingi ayinza ozikuleetera, bw'anaazikuleetera bwe pa n'ozira n'ozimalawo enkomerero yo. Ojja kubuuka abantu nti Mungu namukola ki, oyagala bugagga, oyagala sente. Owulidde ebyokulabirako tulina bingi nnyo. Omusajja baamuleetera sente ng'amaze ebbanga nga mwavu, n'azitunuulira bw'ati, kumbe mu sente ezo mwennyini mwe muli ajaliye. N'agamba zino zonna zange, zino zonna zange, zino zonna zange. Omusajja teyadda, yafa bufi, yafeintinga nga yeewuunya okuba nino sente ezo zonna zize. Omulala yamala ebbanga nga mulwadde, alwala buno obulwadde bwaliwo emabegeyo nga bw'amaanyi nnyo bwa siriimu, ng'alina sitowa y'ebijanjaalo nga tebagigula. Agamba bannange singa bagula sitowa eno ngene n'ejjanjabisa wapi. Mungu agera, baleeta abaguzi, bamuleetedde sente kavo yenna leero enkeera omuddu wa Allah n'asisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Kati by'oyagala tobimanyi. Olidde oyinza okwagala ekintu, asa an takrahu shay'an, oyinza okutamu ekintu, wa huwa khairun lakum, ngati kyekirungi gy'oli. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, ate oyinza okwagala ekintu ng'ate kibi gy'oli. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah amanyi mmwe temumanyi. Awe nkugambira nti gw'obanga otegeeza ebintu byo, gw'obanga osabanga Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga gwe tomanyi, Allah yekka yamanyi. Ekyokusatu min thamarati al-iman bil-qada'i wal-qadar badhlu al-juhd wa tardu al-ya'si was-sa'yi fi al-'amali bi'azimatin. Okubeera nti owaayo amaanyi go gonna, obuvumu, obunyiikivu mu kuba nti oggwamu essuubi. Bw'obanga oli mwavu, tokutulawo kusuubira nti Allah ajja kugaggawaza olunaku lumu. Bw'oba oli mugagga era la taghtar, ogambe nti anze mmaze, ekiseera kyonna Allah asobola okwavuwaza. Kati beera ng'obibalansinga, ogambe nti bwemba bayina arraja wal khawf, ng'osuubira ebirungi ebiva eri Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera gy'olimu embi, ate era al-khawf, arraja wal khawf, osuubira ebirungi ate ng'otya ebikemo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Tambuliraawo, ojja kulanga omutima gwo masha Allah gubeera murtaaha. Ensonga ey'okuna, buli lw'omanyi okugera kwa Allah okulungi n'okubi, omutima gwo gubeera mwanjulukufu, omutima gwo guba mulamu, guvaamu ebirwadde byagwo bye mumanyi nga al-hasad, ensaalwa, al-hiqd, al-baghda, an-nifaq, obulyazaamaanya, effutwa, obukyayi, ensaalwa, obutaagaliza, ebyo byonna bigenda kuvaamu. Lwaki? Kubanga atambuza ensi ali omu, ono gwokolera ensaalwa naye si ye yabyewa, ono gwokyawa nga tomukyayirira si ye yeteekawo mu nsi, ono gwotaagaliza si ye. By the way, abamanyi batuuka n'okugamba nti kiyinza okuva mu ddaala ly'okuba nti ono si gw'oyagaliza ne kisukka ne kigenda waggulu mu kuba nti tunazi'u Allah fi amrihi, okaayana ne Allah mu ebyo bye yasalawo. Ng'olinga agamba nti ono oyinza otomuwa ssente nze n'otampa, ono oyinza otomuwa abaana ne basoma abange ne batasoma, kwegamba munazaatullah, noba ng'okaayana ne Allah naye onaamalako kyekibuuzo, tosobola kubeera nga omalako. Nolwekyo ikhwata al-iman, baganda bange abakkiriza, wasaya nabawiya litadribi nafsi ala ridha bilqada'i walqadar,
tutunulire nabbi sallallahu alayhi wasallama kiki yatulamira okubeera nga tukkiriza tusiima ekyo Allah kiyasalawo era kiyagera. Hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu agamba nti Nabi sallallahu alayhi yagamba wa in aswabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha. Hadithi mpanvu nentandikidde wali ekyenyusi. Bw'obanga ofunye ekintu kyonna ekitakusanyusa bino byewale, togamba nti kale singa nakoze kino na kino lakana kadha wa kadha nandibadde mbiwonye, kale no bangambye no sigenda, kati olaba bwenfunye omusiiba, olaba bwenfunye accident, kale bangamba nabbi atuwa amagezi wano naga nti oba ofunye omusiiba omutawaana gamba taqaddara Allahu, Allah bw'ato bwageze, wama shaa fa'al, era kyayagala kyekirina okubeera. Fa inna law taftahu amala shaitan, shaitaani kasotandika ebyo singa ng'omanya nti ogigguliddewo omulyango era egenda kutawaanya mu bintu bingi. Eyo ye wasiya esooka, kyekiramu ekisooka. Omusiba ogufunye ga nti qaddara Allah wama shaa fa'al, Allah bw'ato bwageze ate kyayagala kyekiba. Ekyokubiri, du'aul istikhara. Bw'oba olina kyoyagala okukola, bw'oba olina ekikutawaanya mu bwongo, weebuuze ku Allah subhanahu wa ta'ala, weebuuze ku Allah. Saleera akabbiri ogambe nti Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik واستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر نوجوغرا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي. جنيانغو يدي يا الله يدوير جنبغامي مكسوكا. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر نوجوغرا شر لي تشبيجي عندي فاصرفه عني واصرفني عنه ولد واختر لي الخير حيث كان. Bwekibanga kibi ya Allah kinzigyeko kimponye, olidde onnoonyeze awali ekirungi ate okinsiimise. Subhanallah, ekitegeeza nti obulamu bwo n'amaanyi go n'okutegeera kwo n'okwagala kwo byonna obikwasiza Allah subhanahu wa ta'ala. Naye obuzibu bwe buli ge magezi gaffe noga nti kati Mungu kiki kyanjagaza, ebintu byange mbitaddemu sente, mbitaddemu amagezi, mbitaddemu obudde, mbitaddemu transport, kati bino byankoledde Mungu. Era ojja kumaliriza nga weebuuza bw'otyo, wabula gwe saala eswala Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yatugamba. Nabbi n'atugamba mu bimu ku bitutawaanya ku kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olaba omuntu n'ogamba oba abo baalya mmere ki, oba maawe abo nga bali bulungi, fenga oba ffe twakola ki, ebyo n'okubyewala. Wuliriza hadithi eno ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu agamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba unzuru ila man huwa asfala minkum. Mwemba mwagala okupima embeera ey'ensi eno ey'obulamu bw'ensi, tunuuliranga nnyo omuntu akuli wansi. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, totunuulira ali waggulu. Bw'oba olina kabooda totunuulira avuga mmoroka, bw'oba olina emmotoka totunuulira avuga nnyonyi, wabula tunuulira akuli wansi. Bw'oba walidde ekyeggulo oba walidde kikomando oba walidde muwogo n'empuuta, tunuulira eyasuze enjala. Bw'oba otambula osobola otambula, tunuulira eyeekulula omulema. Bw'oba oli mulema naye ng'ate osobola okwekulula, ate tunuulira gwe bataddeko bibuloka, emulago amagulu gonna gali waggulu bwe gati, emyezi 6, mwaka mulamba, myaka 2 tulina kubeera wa. Bw'oba nga osobola okulya n'olya emmere bulungi nnyo, olidde, tunuulira ate gwe emmere eyita muki mu kapiira. Bw'oba onoonya bugagga, if you're looking for wealth, ate waliwo anoonya health, anoonya obulamu. Subhanallah, kwegamba tunuulira omuntu akuli wansi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'mata Allahi alaykum, ekijja kubayamba obutanyooma obutakkakkanya byengera Allah subhanahu wa ta'ala byabawadde. Nolwekyo baganda bange abakkiriza, omulyango gw'okugera kwa Allah n'okusalawo kwe bw'obikkiriza kijja kuyambako okubanga omutima gwo gubeera mutukuvu, era kyetulwanyisa emitima gyaffe gibeere nga gitukula. Qad aflaha man zakkaaha wa qad khaba man dassaha.
tutukuze emitima gyaffe nga tukkiririza mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala, byeyasalawo, byayagala bibeere nga birungi oba bibi. Al-Hafiz Ibn Hakam Ahmad al-Hakami yatontoma ku kigambo ekyo n'agamba wasadisu al-imanu bil aqdari فأيقنن بها ولا تماري فكل شيء بقضاء وقدر والكل في الكتاب مستطر. obuyimba buno bwengendo sembyayo ng'agamba nti empaji ey'omukaaga kukkiriza kugera kwa Allah, beera ng'okakasa byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala byeyagera, tokaayana. Buli kyonna kyonna, buli kintu kyonna kyolaba ku nsi kuno biqada'in wa qadar, kiriwo kusalawo kwa Allah na kugera kwe. Walkullu fi alkitabi mustatari, buli kyonna kyonna kyolaba ku nsi ekibaawo ekirungi ekikusanyusa byonna Mungu yabiwandika dda tibigenda kubeera nga bibeerawo. N'olwekyo mwewala okubanga mukayana mu kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, munyweze obukkiriza bwammwe mu mitima gyammwe, mutukuze emitima gyammwe, mugijjemu obukafiiri, muggyemu obunnanfusi, muggyemu obutaagaliza, muggyemu obukyayi, muggyemu kwegayifutwa, buli kyonna ekibi beera ng'okijja mu mutima gwo, okisitasilame okiwe Allah subhanahu wa ta'ala, era okkirize nti Allah kyayagala kye kigenda okubaawo muno mu nsi. Gwe byoyagala niba onaakola otya tebigenda kubaawo okugyaho nga Allah asazeewo. Nsaba Allah atugase n'ebigambo ebyo, atukuze emitima gyaffe n'empagi ey'omukaaga bazi okukkiriza okugera kwe n'okusalawo kwe, tubeere abakkiriza abalungi, abakkiriza ebyo Allah byasazeewo ebirungi n'ebibi, tubeere abaddu abeebaza abajja okuyingira ejjanaye ku nnaku lw'enkomerero. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.